Wewa otukwaniriza nnyo ku Bukedde TV1 yonna gy'osinzira okutulaba lunaku lwakutaano tuba n'omusomi ow'olunaku era ng'olunaku lwera agenda otusomera mawulire y'ebisaso ono nno omuyimbi w'ennyimba za gospel n'olwekyo agenda kuba nga atubuulira biki ebimukwatako obwajaava okuyimba kutandika ddi n'ebirala bingi oyo n'omwana we ow'ennankulabye n'olwekyo ab'ennankulabye mbamanyi mulyoko mulaba agataliko mu Ttuntu nga tandise n'amawulire ga nnaku ng'eyaliko Ssenkaggale wa DP Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere afudde enkya ya leero katulabe ebisingawo kati ku leediyo mbadde njiwulira maga nti ekyennaku era bwe mpulidde nsituti n'ennyambala bannabyabufuzi ab'enjawulo beeyiye mu maka ge yaliko Ssenkaggale wa DP Paul Kawanga Ssemwogerere Lubaga ng'ono afudde enkya ya leero nga kigambibwa nti afudde kikutuko kubanga nakutubatwisaba abe basajja abatugumya temufaayo katulwane naye bwe tubanga mukama amutugjeeko banaye DP ine ennaku essaawa eno tuli mu kaseera kazibu bana Democratic Party naye mutusabire mumanyiiko ng'atwagala nnyo ng'abanna DP era kuŋŋaanira mumanyi nnyo ng'ayagala nnyo amazima n'obwenkanya ono bamwogeddeko birungi byerere olunaku lwa Mande ya wiiki eno nabadde nsitulanga ngenda ku mirimu emitongole egy'ekitongole mu Barcelona ne tubaako ensonga zetwogerera zetuze tutambuza naye kuba mbadde ku lukiiko olwa Unity and Diversity nga tukola program ey'okulaba nti ebibiina n'abantu ab'endowooza zonna civil society bannaddiini baani bakwatagana olw'okutereeza eggwanga lyaffe mu nsonga za rule of law, good governance era ayina ebiwandiiko byalese bingi byatuwadde tikwe tulina okutambulira tutwala okusaasira eri abantu mwenna abavubuka baffe mwenna mu DP yazaalibwa nga 11 omwezi ogwokubiri 1932 mu disitulikiti y'e Kalangala ng'afiiridde ku myaka 9 yali Ssenkaggale wa DP okumala emyaka 25 era ng'abadde munnabyabufuzi mugundivu okutuusa bwe yabiwummula mu 2005 yasomera ku St. Henry's College Kitovu ne University y'e Makerere n'afuna diploma mu busomesa yasoma ebyobufuzi n'enfuga ennungi mu Allegheny College e Pennsylvania mu America mu 1978 yafuna degree ey'okusatu mu philosophy mu byokulembeze mu University ya Syracuse University in New York yayingira ebyobufuzi nga muvubukira wakati wa 1962 yalondebwa mu Parliament ya Uganda esooka ng'omubaka akiikira North Mengo mu 1972 yadda mu bigere bya Benedicto Kiwanuka nga Ssenkaggale wa DP oluvannyuma lwa Amen okuwamba gavumenti ya Milton Obote mu 1971 Ssemwogerere yawangakira okutuusa mu 1978 nga Amen ajiddwako bwe yadda yalondebwa nga minisita w'ensonga z'abakozi mu 1980 Ssemwogerere yakwasibwa obuyinza bw'ekibiina ekya DP yavuganya mu kalulu ka 1980 akaalimu emivuyo emingi nga kawangulwa Milton Obote wabula Ssemwogerere yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament wakati wa 1981 okutuusa 85 yalondebwa nga minisita w'ensonga ez'omunda mu gavumenti ya Tito Okero wakati wa 1985 okutuusa 1986 nga President Museveni awambye obuyinza mu 1986 Ssemwogerere yalondebwa nga minisita w'ensonga ez'omunda wakati wa 1986 okutuusa 1988 ng'aliko minisita w'ensonga z'ebweru wakati wa 1988 okutuuka yaliko minisita w'ensonga z'ebweru wakati wa 1998 paka 1994 wamu ne minisita w'ensonga ez'abakozi ba gavumenti wakati wa 1994 okutuusa 95 mu kiseera ekyo era yali omumyuka Ssaabaminisita wa gavumenti eya President Museveni yalekulira mu 1995 ng'ateekateeka okwesimba mu kalulu aka 1996 mu kalulu ako yawangulwa President Museveni nga mu 99 yadduka mu kkooti etaputa ssemateeka eyanjula enkola ya gavumenti okuzzaawo enfuga etambulira ku bibiina ebingi azaawangula engule nnyingi ez'okulwanya eddembe ly'obuntu mu 2005 yawummula emirimu gy'ekibiina kya DP era n'asikirwa omugenzi John Seba ate bwe mbalaba nammwe nga mumuneebalizaako mwongerere ddala okumuneebaza ate nammwe mbasabira nammwe mufune obulamu obulungi